Thank you so much for watching Baby Television Uganda. Yonna gy'osinziira nkubuuzaako era n'enkulamusaako. Twewale kutugoberera nga kw'ossa n'okutambulira wamu naffe. Nga baakakwatira bomu oba nga baakazuula bomu mu bitundu bya paaka enkadde mu kibuga Kampala. N'olunaku olw'ejjo bomu yasangiddwa ku kkanisa ya Pastor Robert Kayanja esangibwa wano e Lubaga Cathedral. Wano nno baasanzeewo ekisawo nga kirimu flasika agambye mwabaddemu n'emmere enfumbe ekiraga nti kyabadde kigenderera okubuzaabuza nti oba oliawo omuntu abadde alina wazze okulaba oba nga azze kubeerako mu church eno. Wabula Pastor Kayanja avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno mu kwogerako ne bannamawulire. Wabula nga sinnakuzannyira ddoboozi eyo nzikiriza nkujjukizeeko katono obulumbaganyi obuzze bukolebwa mu makanisa nga kw'ossa n'ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi. Mu kwogerako Pastor Robert agambye nti guno si gwe mulundi ogusoose oboolyawo okusanga ekintu ekyefaananyirizaako bomu mu kkanisa ye era okumpi n'ekkanisa ye era nga guno gubadde mulundi gwakubiri. Oluvannyuma yeetondedde bannayuganda bonna naddala ababakuŋŋaanira mu kkanisa ye oviiki simanyi nti oba kibadde kyetaagisa okwetunda olw'okuba nga bomu yatebadde eteereddwa kumpi n'ekkanisa ye. But anyway, katufune obubaka buno n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo. This is my message to all Ugandans. Please, let's be vigilant. This is not a hoax. This is not something that people are used to, because it's very easy when you hear this message and say, I've heard it before. I have heard it before. If there was no vigilance today, probably we would be now mourning. So I'm appealing to every Ugandan, wherever you are, to watch. This guy knew what he was doing. He brought a flask. That's why he put his bomb and food flask in order to hurt people, innocent people. But we're thanking God, thank our security agents, and pray for them as well, that God will continue give them abilities in order to do that. So for that, we are grateful. Thank you, Lord. Agasseeko nti olw'okubanga ekkanisa ye eggyibwako abantu bangi nnyo era ng'abeera ne saaviisi nnyingi ez'enjawulo, abantu bayingira bwe bafuluma abalala bajja okusaba bwekityo nga oboolyawo kibeera kizibu nnyo okubeera nga bakebera buli omu ayingira mu kifo kino. But olunaku olwaleero yeebazizza nnyo Katonda olw'okubanga nti basobodde okuwona enjege eno nga kw'ossa n'okubanga bawona ekibambulira kino ekibadde kigenda okutwala bannayuganda. And they beefed up security, and it's just a few yards from entering the church, and we have several services, 4 services on Sunday. So this group goes in, this group comes in, this group. So it's very hard to really monitor everything. But we thank God, number one. Number two, we thank our security agencies. And we also want our security people here because they put up, I think, a resistance so that these terrorists will not walk through to harm the church. The bomb is very dangerous, very, very dangerous. It would have done a lot of harm. Probably it would have brought down the whole church. Takomye nno kyogerako wabweru wokka wabula ne mu kkanisa mu saaviisi ey'okubiri. Akyogeddeko era n'alaga abantu obutambi obubadde bukwatiddwa ku makya ga leero ku kkubo eriyingira ku chachi y'omukulu ono Pastor Robert Kayanja. Kasooke tulabe ebibadde mu chachi munda era nga ne bana babadde bazze okusaba balabiddeko ku butambi obubaddewo nga tebannatuuka mu kifo kino. Terrorists, threaten everybody. They kill the innocent. They blew up places. But today, that is the bomb God has saved us from.
Here. Wano ku miracle. You see how they approach it carefully. Olaba omukulu bw'agyolekedde mu magezi. That is the bomb. Eyo ye bomu mu kisawo. You can see how people risk their lives. Olaba abantu bateeka obulamu bwabwe mu matigga. Wabulayo poliisi egambye nti omukulu ono alabiddwako n'ensawo eno akwatiddwa era nga amannya ge ye Abdul n'emirala era nga abadde musiraamu. So kigambibwa nti abadde azze kwetulisizaako bomu eno wakati mu kkanisa ya Pastor Robert Kayanja. Somebody shout hallelujah. You see how they approach it carefully. Olaba omukulu bw'agyolekedde mu magezi. That is the bomb. Eyo ye bomu mu kisawo. You can see how people risk their lives. Olaba abantu bateeka obulamu bwabwe mu matigga.